The Newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu koli kwetusenzira ogenda maaso n'okubeera nga ate tukuwa ebyo nno biweetaaga ogenda maaso n'okubeera nga ate yomanya omusajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago oluvannyuma lw'ekibiina kyabwe ekya PFF agenze maaso n'okubeera nga ate ayanjula strategies bagenda maaso n'okubeera nga bagenda kuba nga bakozesa mu ngeri y'emu kanso Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Council oba munnamateeka wa National Unity Platform avuddeyo ko n'abaka ensonga zayogera naddala ku tteeka lino libagenda maaso n'okuleeta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddemuko omwasi. Kakati ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Khalifa amanyikiddwa nga Bafana okugambye embeera bweti bwegenze maaso n'okumutabukako kyokka ate era ne Flavia Namulindwa ayina bwagenze maaso n'okubeera nga ayogera. Awo wennyini famire ya Kafeero olunaku lw'olwaleero etegese ekibayise okusaba era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde omu ku abo ababadde ku mukolo guno. Wano nno wagendedde maaso n'okwogera ku nsonga eziruma abayimbi n'abako n'obubaka bwaweereza abo nno ababeera ku sayidi y'emu n'abo abagenda maaso n'okubeera nga banyigiriza Abannayuganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye bibadde biwanvumuko nnyini ddala naye byonna tugendagenda maaso n'okubeera nga obaolyawo tubiyitamu biki byagenze maaso n'okubeera nga obaolyawo akonako ate nabyo mbikuleetedde ogende maaso n'okubeera nga obimanya wabula n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu njagala okubeera nga nkusaba vidiyo eno sooka ogende maaso n'okubeera nga ogimpera like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi kuba ejja kuduka speed ya yiriyiri etuuke ku buli sekinomu eyo nno ojja wangalira ate era mu ngeri y'emu gwe nga gwe mulundi gwo ogusosola aba vidiyo zaffe njagala okukusaba ogende maaso n'okubeera nga osubscribinga ate bw'onaaba omaze osubscribinga ojjaba okoze ekyo nno ekisingirayo ddala okuba eky'omuwendo. Munywanyizikiriza tutandike ne video eno ya musajja mukulu Elias Lukwago tuwulirize ku bigambo bino then ate nkuwene ku bannaddiini yawo abatabuse ne basalawo okubeera nga badda ku ludda lw'abanyigirizibwa. Muwagizi wa PFF atege nti program tugenda kuyifuna buli omu agenda kakasa onasimba n'avuganya kwa president awuliriza ugambye tugenda kukkaanya tulabe buli omu akwata namba ki gwani akugambye nti bwe tufuna komanda bwe tuba mu lutalo nga mukanyiza ne bannammwe kiba kizibu ki komanda bwava mu kibiina mumotoka mukombo yenda ayinza okuva mu kirala oba mu kyammwe ayinza okuva mu PFF oba tuyinza okukanya n'ava mu kirala so ebyo bye tugendamu ekitegeera aba PFF balindeko handi nkugambye nti bwe mubeera mu convoy bwe mubeera mu network bwe mubeera mu nkole egamba nti tugenda mu lutalo naye buli omu akwate ennamba eno n'eno tuba naffe tukulifayinga okukola ki okubanga tugamba nti eno ennamba egenda mwani asobola ebyobufuzi byakugabana si gabana gulo si munyago PFF luno lutabaalo tugenda kukwata buli omu lutabaalo yes okusinziira ku Elias Lukwago yagamba nti PFF asi agenda maaso n'okubeera nga bagabana bifo okujjako okubeera nga bagenda mu lutabalo nti wano eno nno buli munnayuganda ayinawo omutemwa gwagenze maaso n'okubeera nga yeetikka gwalina ogenda maaso n'okuba nga atuukiriza. Ebigambo ebyo bya musajja mukulu ono amanyikiddwako nga Elias Lukwago. Awo wennyini njagala onzikirize ate nkuwe ku bigambo bino bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero abadde yeegasse ku mukolo ogubadde gutegekeddwa ogw'okujjukira omugenzi Job Paulo Kafeero bangi mumumanyi era nga nsuubira okuba nga mpaawo n'omu atateekera musajja mukulu ono naki kye yakola mu kisaawe kyakuyimba. Njagala nkuwa ebigambo bya Bobi Wine muno nno mwagenze maaso n'okubeera nga abayimbi abaako ebigambo bingi oba oliawo byabagambye. Owuliriza. So mbasaba baganda nga tonna kwata busente obutono
bwe bamuwa kubanga atunyigiriza amanyi tinaawe oli muyimbi kakati nkole ntya amaze okudiringa ne ba-intellectual bonna katonda n'aleeta omubanda nga tamanyi kyamukolera n'anoonya bonna abawemuzi n'abawa sente z'omumusolo to the extent nti gavumenti yakwata biliyoni 30 biliyoni nezigabira ba artist okukakanya ba artist baagala teeka libagaggawaza si baana aboolubatu b'okuŋŋaanyiza naye n'ali ekaseese abenefitinge mu sisitimu gy'oba otaddewo ate ereme kuyamba just myezi egyo naye yambe olubeerera n'olubeerera bino tubyogerako boogezi baganda bange twejjeko omusango era omugenzi badduka yagamba muli yetugamu ekanzu omusango gwejjeeko babuulidde temusobola kwekwasa nti temukimanyi so nga tujjukira Kafeero baganda bange twekubeko mitima tukirize nti Uganda ijja kubaawo nga tetuliiwo ne tujja kujjukirwa banaatujjukirako ki banaatulabanga batya abaffe guno omukisa gwe tulina kubanga ba artist tulina omukisa mba waggulu nga maliriza mujjukire nti mulina omukisa ogwokola ebintu bibiri okusitula eggwanga lyammwe n'ekitone kyammwe n'abantu bonna oba okulibbika n'okuliryamu ebinyeebwa okusalawo kuli muffe okusalawo kuli mumwe basebo ne banyabo mbasaba mwefumiitirize nga muddayo bwayagala ennyo Paulo Kafeero ogambe Kafeero yandibadde proud n'endowooza yange ne contribution gye nkoledde eggwanga lyange. Don't be tempted to limbibwa aba mumanyi okujja nga mutujubisa eyo ndi big 3 big 4 big 10 twalina Paulo Kafeero twalina Amali Basudde twalina ne Lord Fred Sebata babiri batuvaako naye bwe tusigaza embeera gyalimu tuli proud gyalina okubeeramu tukirowoozeko basebo ne banyabo saagala kwogera ku byebaluma byokka njagala mbewa kulonga mbawadde essuubi bino ebintu bisobola okutereera era bigenda kutereera kubanga tewali asobola kuvayo n'agamba bino ebigambo bye tugamba bya bulimba tewali asobola kujja n'akugamba bituugerako tuloota buloosi tebisoboka byali bibaddewo kasita tugenda maaso nga tukkiriza mu kituufu nga tukola ekituufu basebo ne banyabo tujja kutuuka gye twagala okgenda ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero mu kujjukira Paul Job Kafeero abukyanga atuva ku maaso akubiriza nnyo abayimbi obutagenda mu maaso nakubeera nga oba oliawo benyigira mu kukwata ettooke eryettono ennyo okubeera nga babavubika omugaati mu kamwa basirika eri ebyo ebigenda mu maaso n'okunyigiriza abalala era ng'agamba nti abayimbi si kikulu okubakwatira akavuka ssente n'okamuwa wabula balowooze nnyo ne ku mitendero oba ne ku miti emito egijja bateekewoko system nga bw'olaba mu nsi ezikulaakulanye nti osanga ensi eziri mu corporate law nga music oba ebiyiiye by'abantu nga bisobola okuwangala emyaka n'ebisiiba abaana n'abazzukulu ne bajja nga balya ku ati waabo bakadde baabwe so ate ekitali waneene waffe Uganda omuntu wakeera naggwamu amaanyi agayimba ebivvulu aba aweddeyo era wayita emyaka mibale bubazi nga batandise okubeera nga bamuyisiza akabbo tugenda okubeera nga tuziika baserebu bangi ng'ewaabwe tusamba nsiko ng'oba oliyaawo n'ennyumba akayute kaliimu kankoma nga kagwamu ddasi ebyo nno bye bimu ku ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu byagamba twandibadde tubirwanyisiza awamu ate oba oliyaawo ne bano abaali batandise omukululonga guno ba Job Paul Kafeero ne babeera oba oliyaawo beesimu oba proud eyo nno gye bali ku mbeera nga eyo nno bwetyo kakati nno Father we agenze maaso n'okubeera nga akulemberamu misa eno abagambye nti buli omu waafukamira asabire nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza ebigambo bye. Agambye nti buli lunaku teekanga nnyo principal mu ssaala zo olw'ensonga ezitali zimu na zimu zatagenze maaso nakubeera nga oba oliawo amenya awo wennyini
njagala nkweko bigambo bino ebyomukyala Paul Job Kafero gwe yasa nyimba zamanyikiddwa nga bisirikirwa wuno wano nga alina ebigambo byayogera kankweko kati nyowulirize then tweyongere mu nsonga enkulu Ssemasonga. Robina Namatovu bisirikirwa mbebazizza nnyo bannange okwagala mukwano gwange mwalina omukwano ogutali gwa lusuusuuto ogwa ddala bwe mbalaba wano kye yali asinga okwagala kye kino kye mukoze era mwami Ssenkubuge n'okuyimba yayimba kyonna mbulangako weebale nnyo oleze omwana wange Kyagulanyi nze muyita muto wange kuba mumanyi okuva mu nju ewaka Kyagulanyi oleze omwana bannange ndowooza jjajja wange yagenda okuntuma erinnya lya bisirikirwa yamanya ebirijja nga nina kusirika bikuyitirirako n'osirika ebigambo ne bikuggwako nga n'ebyokwogera tobirina naye Kyagulanyi omutima nze wano ndowooza nze oba manyi waliwo amanyi maama we nze nali mumanyi olina omutima abantu bangi basaba abaana ba mukwano gwange tetwabeeranga nabo bonna abakyala baali bafumbirwa nabo abalala nga bali eyo buli mwana ng'alina omuzeegwe nembawo abaana naye mu bantu abatuukirizza obweyamo bwabwe n'omukwano mwami Ssenkubuge ne Kyagulanyi kale bannembebalennyo abantu bangi bayinza obutagenda mu maaso nakubeera nga oba oli oluusi bategeera Kyagulanyi yaani waliwoko omwana omu ayimbamuko katini producer wa nnyimba kati namusinkana mu mwaka gwa 2020 mugumu nga nkola interview emu naye nangamba nti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yamujje mu bende nga ali mu P3 namusomesa paka ku campus nenga bukyanga abeeraawo tamuteekangako yadde mu mawulire okulaga nti nina omwana wuno gwe nnyamba kakati olunaku olwaleero wetutegedde nti omu ku baana ba Kafeero bamukwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda maaso n'okubeera ng'amulabirira n'amukuza sabantu emitima ng'egyo oba oliyawo baba bazibu okusanga kubanga ne Bayibuli erina weegambira nti bw'oweesanga omukono ogwa ddyo toganye ogwa kkono kumanya oba bw'oweesa ogwa kkono toganye omukono ogwo ogwa ddyo okola ki okutegeera naye bangi baagala nnyo oyamba ne bayambira mu kamera oba oliyawo oluusi ne balemererwa n'otuukiriza ebyo ebiba bitulagiddwako mu kamera bangi abatusuubiza nga bazadde bavuddewo ne bagamba abaana abo babampe waliwo yali agala okuntwala mu USA era mzeeyo omwana we oyo mumpe mutwale nengane buli lwe mutunako bugahiyo ddala buli lwe mulabako mutunira nenga naye ensi eno nenga n'oli musajja tuwamanyi gye yawummulire yagamba nayina emikwano so we appreciate you Mr. Ssenkubuge ne Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency the Ghetto Gladiator Bobby Wine omubanda wa Kabaka mwebale tuukiriza n'okubeera oba oliyawo emikwano emituufu eri ate abantu ababa babalekedde obuvunaanyizibwa musajja mukulu ono Khalifa Seza Bafana alina obuzibu bwe ne poliisi ne buvaawa wuliriza osi traffic wa poliisi e Namanve muganda wange togenda tuyisaamu maaso togenda kutubba ng'ensi eraba muganda wange oli munna Uganda togenda kutwalya amateeka mu ngalo mbunno ate ffe mutukoone ate mumalize ffe tukozesa obukakka mutugambe lukaffe katugijjewo ate mmwe mukozesa olukujjukujja olw'okuba mbunno ate era mutusaba ssente za parking ng'ate motoka ffe baagikoona ennyumba taxi mwe yasibira ennyumba yonna neeyiika nga yo baagizimba mudaalo ogutunda ebintu gwe emotoka mwe yayite etomere ennyumba nga gwo baaguzaawo kyemugamba mbunno ffe tetuli bantu mwe mwagala ffe tufiire mu kavuyo tufiire mu firimu poliisi e Namanve ffe tetugenda kufiira mu firimu mutuwe emmotoka yaffe kuba twabawa ssente ezigijjawo temujja tusasuza parking kubanga ffe twalina tusobola parking emmotoka mwe mwagiparkingawo nga kitegeeza mulinze muteekebwa obwenkanya bwe buganye ate era mwagala tubba ekisembayo nammwe sebo osi traffic we Namanve tujja n'amateeka ne poliisi we bigana agatuta mugulu mugenda tusiba busibi naye tugenda balabisa ebyo nno bye bigambo bya Seza Bafana olw'ebyo ebyatuukawo era ebyo bye bigambo byagenze maaso oba oliawo n'okubeera nga ayogera
Etteeka eryokubeera nga munnange batwala ba civilians mu kooti z'amagye bigenze mu maaso n'okubeera nga byeyongera. Kankuwe ku kanso muyizzi owuliriza ebigambo bino. Bogende mubende n'emityana abantu bangi nnyo bataddeko ebisangosango ne batwala mu kkomera bawali mu kkomera ne bawamba ettaka lyabwe. Kati bannamagye bafunye obuyinza. Bannamagye bafunye obuyinza bitwala by'essembabule mu kalulu k'NRM n'amaanyi ge bakozesa n'obusungu bakozesa ku Munnayuganda beebo actually bennalabako nze kennyini obusungu n'obusosozi obuli bannamagye kaakati zinabutesitingako emabega kaawo nti n'okwogera obwogezi ekigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu embaga eyaliko bajjeno yaliko baradisi nga 30 yali esatulukuse nti bwe nakwata akazindaalo n'enjogera ekigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu intolerance gye nalaba mu bannamagye ne mu RDC w'ekiruhura yali agambye nti bankwate era olw'obuntu bulamu olw'okuba embaga yali yakubuko kwe kugamba nti kale oba kibanyiizizza nkivuddeko naye kiki ekirimu nti nalaba obusungu obuli mu bannamagye nalaba obusosoze obuli mu bannamagye ng'ate babukola ku ffe ba civilian nalaba obutamiivu obuli mu bannamagye nti wali bannamagye abaali ku mbaga ndowooza 80% baali batamiivu kati otuuse omuntu kubanga tuli ku mbaga balina emmundu abamu balina n'emiggo kuba embaga kwaliko betuyita abalaalo ng'azze mu suuti nnungi ogenda okulaba muggo guwe embaga n'esatuluka lwa kigambo eki kuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency teebereza omuntu oyo ng'omuwadde etteeka erikwata ku opposition heading oti ebigambo bwe bityo wamma bw'obiwuliriza kikyoyigamu era kikyotegeera kakati njagala nkuwa ebigambo bino nabyo obiwulirize. Abasangibwa n'obukofiira obumyufu nga si bw'amagye wabula bwefaananyirizaamu ng'obw'amagye. Obukofiira bw'amagye tumanyi nti bubeerako insignia yaki y'amagye. Baakwatibwa ne batwalibwa mu kootumasho. Kati omukulembeze bw'eggwanga bw'awandiika ebbaluwa n'agamba nti ebika by'abantu abazza emisango nga beeyambisa eryanyi ly'emmundu bateekwa kubeera mu kootumasho. Aba ategeeza ki? Nga abantu bonna abazze bakola emisango gino benjogeddeko waggulu awo nga beeyambisa eryanyi ly'emmundu bali mu kooti za bulijjo naye nga ab'obukofiira bali mu general kootumasho. Mba mutuufu bwe nsinzira ku Sanyuka TV ne ŋŋamba nti kootumasho yaliwo era baagala kugikomyawo ng'ekigendererwa si kyakwongera ku nfuga ey'amateeka mu ggwanga lino wabula nga yakutulugunya era okunyigiriza abo abalina endowooza eyakukanako mu byobufuzi ne Mwami Museveni ne banne nga bwe batuntuza eggwanga lino. Ebigambo ebyo bibadde biwanvu ndowooza banywanyi mugenze maaso n'okuba nga ate mubiwuliriza bulungi. Kankuwa ebigambo bino bya Flavia Namulindwa bangi mumanyi yakolanga nnyo programu oluyimba lw'Okubukede TV n'ava n'agenda mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya Amerika ate gye yava n'akomawo ku Uganda. Munnankyukakyuka era ng'aliko ebigambo bino byaweereza. Kino kye tuliko bakiyita ekiri atabaala ne yasigadde eka kimutaayiza. Ekiwamba abantu kikyagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga kinaakoma ddi weebuuze gwe nange ani addako kuggwe andaba right now n'oyo guwalese ewaka naawe agamba nti tebinkwatako ani addako bw'atuddewo wansi ne weesuuya gwa naggama ogamba nze siri politician nze tebinkwatako omanyi ki muganda wange kubanga kakati we tutuuse ensi yaffe buli omu atambula alabiriza munne buli omu mbega wa munne bakwatanze banzaddako oba nzaddako naye nga kino kigenda kukoma ddi we twogerya muganda waffe n'owa mutwe naye yatwaliddwa wa tetumanyi abala bali ludda wa mu makomera
bazza musango ki kuwagira Kyagulanyi naye nga bwe kiri bataata mwagamba mwatuleetera eddembe lye mwatuleetera lyeno kati tuliko bannange mute abantu baffe mute abaana b'abannammwe kubanga abo abaana be musiba balina ebirooto ng'ebyammwe they have dreams bagala okukolera future bagala okukolera abaana baabwe they have families ng'ezammwe banange mute abaana nuwa mutwe yawutwaliddwa kunta kinte bamutadde Bobby Wine akyaliyo Ruzira Gaddafi akyaliyo e Masaka akirawo Kivumbi akyaliyo nenga banange bino bigenda kukoma ddi banange mute abaana b'abantu free all political prisoners tebalina musango balangibwa mwemage omusango ogubalangibwa kuwagira Kyagulanyi Ssentamu omusango ogubalangibwa kuwagira nkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Bigambo bya Flavia Namulindwa banywanyi munzikirize mbatere wano tuli ku Beyond the Newsroom ensibuko y'amawulire gonna ge weetaaga okubeera nga otegeera n'ensonga ezitemeddwa obulungi ennyo nnyini ddala munzikirize ate mbaagalize bye musinga okubeera nga munjagaliza naye munnange lowooza ku bigambo ebyo ate oba oliawo bijjemu omulaka awo we mbateredde tusinkane nga mungwakkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.